kkooti ya poliisi etuula enaggulu wano mu kibuga Kampala ezeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa abasirikale baayo abagambibwa okukuba abawagizi ba Dr. Kanokiza Besigye. Abasirikale bano okuli Andrew Kagwa aduumira poliisi ya Kampala Metropolitan South, Agaba Moses, Bamuzibire Samuel, Muhumuza Patrick aduumira ebikwekweto Katwe, Kalyango William, Kato Sula, Mohanji Dennis, Kakande Daniel be bavunaaniddwa. Akulira oludda oluwaabi ku Semmerero lwa Catherine aleese obujulizi obulaga engeri abasirikale bano gye baakubamu abawagizi ba Dr. Kanokiza Besigye Najja Nankumbi ne Kaleerwe. Ebifaananyi bino ebyakwatibwa bannamawulire abawawaabirwa babyegaanye nga bagamba nti baagala kulaba ebyo ebyakwatibwa poliisi kubanga bino byandibaamu kyekubiira. Kyokka omuwaabi wa kkooti ategeezezza nga bw'alina obuyinza okukozesa obujulizi bwonna bw'ayagala kubanga kikkirizibwa mu mateeka. Omu ku bawawaabirwa Mohanji Dennis awuniikiriza kkooti bw'ategeezezza nga mu biseera we yakolera statement ye yalina ekikyamu ku bwongo. So, as they called me, I had to respond. So when I reached there, now they refused me to go back and face my bride and my brain. So I had to do the statement at this time. I cannot recall any single word I had made. Ssentebe wa kkooti eno Dennis Odong Pinya ayongezzaayo omusango guno okutuuka ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eno ng'oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okuluma abasirikale bano. Eggulire lino likusakiddwa Basirika Sarah ne Ssennyonga Becca Mlinde, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.